Toyimirira mu kamera yange. Ssekikubo Mubarak. Muve mu kamera mujje. Kwani yakoze mu bana. Ani ngagama tinafi. Ko ne bamuwa drepo.
Gobonya bunyo mwana wa muno kumpika mutumire bikuje kishusu. Waliwekera olinda motoka nga mutwala ye bamusindise wa luzira kawuga. Declaration of nominated candidate. I, Mubark Ssekikuubo, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, 177, declare Ssekikubo Mubarak Mubiru duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament, Mukono South constituency, Mukono District. Congratulations. Mubiru wawe. I, Mubark being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, 177, declare Ssekikubo Mubarak Mubiru duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament, Mukono South constituency, Mukono District. Congratulations. Just abantu abali involved mu nsonga ezo nasekanako mu bantu about those issues kyekisokera ddala ekyokubiri nanoonyako ku victim bagamba gwajjako sente nenjogera naye nga yalina okumanya yali tamanyi nga nange simumanyi, so I don't know how they connected me to those issues, naye I think they are political kubanga nze wendi tebampitangako wantu wonna ndiwulira babyogera ate nga nze ni mu kampeni nonyamba omuntu ali mu kampeni aba amanyikiddwa nti kati aliwa so tulowooza nti betulwanaganye nabo okumala ebbanga mbufuutiza akalwaka nga bakatambulidde mu kimanyi tekabangako kangu zisiitango mu kalulu kangu leero boogera kino boogera kino naye naye bentamala nenkawangu ate akaliwo kagenda kunyangwira nti leero nazze wa nsonga z'abantu ba Mukono South siri ku kibiina kyonna nze kola ku nsonga ezo ebirala binaba bituuse maybe nga bankutte tunabyogera tekabangako kangu nze siitango mu kalulu kangu leero boogera kino boogera kino naye eventually mala nenkawangu ate akaliwo kagenda kunyangwira nti leero nazze wa nsonga z'abantu ba Mukono South
siri ku kibiina kyonna nze kola ku nsonga ezo. Ebirala binaba bituuse maybe nga bankutte tunabyogeraho nga bakoze eki naye tebannaba. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri nanoonyako ku victim gwe bagamba gwe bajjako ssente nenjogera naye nga yena okumanya yali tamanyi nga nange simumanyi. So I don't know how they connected me to those issues. Naye I think they are political. Kubanga nze wendi tebampitangako wantu wonna mbiwulira babyogera ate nga nze ndi mu campaign noonya